Yebale kozana. Kale muzali nayo. Kale. Obadde ombuzeebuzeeko awo. Ndi magezi kyolina omumanyi. Kiri leero nga vibe eri wansi nnyo. Just siri ndi mulwadde biki ate munakazuuka. Obadde wakazookoka. Kale tomanya tunaakunoonyaako obedda nanti nnyinza olaba nga bisatuleetinga bino ne njagala kuoneko nkubuuze bya ddala si bya ddala n'akatambi ka Miki ke tulaba. Bya ddala. Ng'ate awo eba tebizze bulungi. Bwe bityo. Kati omanyi kye tujja okukola ngenda kunoonyaako ne sinamani tulabe. Kale. Naye ng'oli steady sikubirangako simu ng'oli bw'oti wadde ova kwebaka ssebe ebivulu bikuuba naye ndaba leero vibe eddoboozi liri wansi nnyo okuggyako muba ng'oli mulwadde oba ekintu ekirala. Just ndi mulwadde. Kubanga amazima newo kizibu ne bwe kibaawo nera siro oyogera vibe weeri. Just ndi mulwadde kyolina omumanyi naye njaba fiiti. Kale kubanga neewuunyizza wadde ekizibu weekiri gw'otera beera mu vibe zo. Kale tujja kunoonyaako ssaawa yonna yonna ne sinama. Ensonga za Bibi Zanda ne Queen Leila eddoboozi eryo lye muwulidde y'essimu gye nkedde okubeera nga nkubirako Bibi Zanda nsobole okubeera nga mubuuza ku katambi ke tulaba kubanga mu kumujja omukyala oyo ku airport nga yaakajja mu ggwanga erya Uganda Bibi Zanda ye yamukima kyokka omukyala w'abadde addayo tumulabye nga Miki seems too funny yamuwerekedde okubeera nga amutuusa ku airport era bw'atyo n'amusiibula maziga amangi mu mukwano omungi mu bulumi obungi bw'atyo mukyala wattu naddayo mu ggwanga lye nga omukwano gwabaddemu gw'ekimmemmette ne Bibi Zanda tabaddewo ne ku airport ng'amusiibula ki exactly ekyatuuseewo ddala kituufu beekyaye oba tebeekyaye relationship eno bantu bangi babadde bagitunuulidde relationship eno bantu bangi babadde babaagaliza in fact waliwo ne live emu gye naliko nga bagezaako okubeera nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga y'embaga lwaki bikomekeredde maziga time awo gye bujjako actually kanjezeeko ndaba oba enkye okusinziza ku bw'ayogedde neera ayogedde alaga mulwadde kubanga okusinziza ku mboozi ettero nyuma ya Bibi Zanda musajja wattu wa vibe nnyo yettero beerayo ku studio alaga nga vibe yo eva ebeerawo naye olaba ayogedde bw'atyo aŋŋambye mulwaddemuko naye ngenda gezaako muwaayo ndowooza olw'essande ku Monday ngezeeko okubeera nga munoonya at least atubuulire ensonga ki exactly eyabaddewo na lwaki embeera eno bw'etyo bw'eri ey'okubeera nga bayawukanye ne Leila ki ekyatuuseewo waliwo omugambo gwe gwatokomose bikolwa bye byaganye ki exactly ekiremeseza relationship ye ne Queen Leila kansooke mbaweeko katambi kaneeno kojja we yali ng'agezaako okubeera ng'abuulirira kapa eno baleme kubeera bambi nga baawukana mu mbeera emu oba endala simanyi kuba Queen Leila anaddamu abasajja b'e Uganda ono kaaganye engeri yaba eri wadde ere Yugi najja eno kwegamba awe twagala mu recording I'm sorry for making it wrong. Yes. Okay, add more words so that you be serious. Don't just say sorry. Kojalili Padzo de Mujonkezi has told me to apologize, and I apologize to from my heart. I'm sorry for making you wrong. Now go to bedroom. What are you doing? Now it's time for bedroom. No boys dormitory on behalf of boys dormitory, you did the right thing. We are not here not to leave you boys to be hard. You have to be soft to your wives. Leila is very humble, very loving. She even got emotional when she tried to telling you to do the right thing. We shall not allow Leila to go back to America without being pregnant of twins. So it's your duty to make Leila pregnant.
Ogenda tugamba ki? Oli tunnyonnyola ki? Singa omwana oyo tafuna lubuto. Ogenda tugamba ki? Singa tozaala mwana oyo ogenda tugamba ki? Bibi Zanda ogenda tugamba ki? Abantu ogenda bagamba ki? Ogenda bagamba ki abantu? Saagala okole ebyago byoli. Beera mu bufumbo, yagala leera n'obulamu bwonna. Nze njagala okusibirira entanda ngenda mu bbaala. Ate abantu bagamba beerako romantic. Don't be hard. Be romantic a little bit. Now you are olinganga ali mu galaji akanika. Be romantic a little bit. Kojja kamala kojja kankusibule kojja kubanga kojja onsuseeko speed gy'otwala. Okoze bulungi nnyo era obwedda kyenninda mugende embuliri. Tubaagaliza okusula obulungi. My daughter, have a lovely good night. My daughter, come back. I say goodbye to you. We love you, my daughter. We pray for you. Have a romantic good night. Make my son happy. Hope now we settle everything in your marriage. Hope now you're okay. Not so? Yeah. Yes. So we wish you a lovely good night. We pray for you to get twins in your marriage. Nakato and Kato. Inshallah. Inshallah. Yeah, we love you so much. Our lady, don't worry. You should tell Bibi Zanda to come and visit me. Bibi Zanda knows where I stay. You should fix sometimes. Bibi Zanda, why don't we go with Leila to Kasese on Saturday? Yes, we shall go. Let's we go together. Leila have to tour to Uganda. Leila must go to Queen Elizabeth National Park, Mountain Rwenzori. Leila, my daughter, I promise I will take you there. Queen Elizabeth National Park. On Saturday we go to Kasese, Mountain Rwenzori. Check those places. You know those places. You see how is she happy? You see, she's very excited and she's very happy. That's what I told you. Later we are going to take you to Queen Elizabeth National Park, my daughter, on Saturday. Okay. Thank you. You will enjoy from here to Kasese. It's really very far. We are going to driving as we are having fun with your husband. We are going to Fort Portal. You will see those tallest mountains there. Uganda and the Congo border. We are going together with your husband. So get prepared on Saturday. We shall sleep there. Entire weekend with your husband, no problem. I will compensate everything. I'm your uncle. You see how she's happy. So get prepared on Saturday. We are going together. Inshallah. Thank you. Inshallah. So have a lovely good night later.